politics mu ggwanga eryaffe Uganda kafuuka katiro nga gw'oyagala okufa amangu nga tonnaba kutuusa joininga politics anti buli kigambo ekikuvaamu kyekigenda okuviirako gwe okuwangala oba okufa amangu anti ebya Sauda Madada mubitegedde poliisi bw'ebadde nga emugoba negezaako okuba amasasi mu mmotoka ye Sauda Madada bw'atyo naye emmotoka n'emulemerera ayina basse era mwako akavuyo wabula ng'ate amanya yenze Shila Adita gwe kyolina okubanga okola bambi benanga osubscribinga ekigambo subscribe wekiriawo notification weri waggulu gikwatemu obeerenga ofuuka omu ku bamemba buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako direct jangu obeerenga otwegattako ng'osubscribinga oviewinge okomentinge mbuulira wajjosinziira okubanga olaba videos zange zinene ezikunyumira manyi nti video zange zikunyumira kubanga nange kyenkola nkyekakasa nsinga okukozesa omumwa okusinga ebintu byonna era ng'ebigambo byenjogera nsooka birowoozaako na bisengejja kyovola wanaawe gwembiwa munnange bikunyumira oba ojjamu ekyokuyiga ensonga za Sauda Madada zigenda mu maaso Sauda Madada gwe mumanyi obulungi munnakibiina omu kuba NUP oyo nno nga akulemberwa omubaka Honorable Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda munnange olunaku olw'ejjo amawulire gatandise okuba nga gasakulatinga era nga obutambi bwe buli ku mikutu gyonna egy'enjawulo nga bulaga nti Sauda Madada munange ali mu critical condition bwe twogera critical condition yeruwa anaasulawo taasulewo anakeesa takeese ali mu mbeera mbi ddala anti ebyamutuuseeko munnange bye bino wammanga wabula nga tetunaba kubanga tubyogerako gwena eyakayimirirako ku YouTube channel yange webale kwefiiriza budde kubanga oyimirirako abali mu nsi ez'enjawulo mbagala nnyo gye musinziira okubanga mundaba abali e Saudi Arabia kajambo abali e Jordan kajambo abali e Japan abali e Kenya abali e Uganda abali e Saudi mwina mbagala nnyo yonna gye muli sisobola kubanga mbamalayo nawe if you're just new nga wakajjabuzi nawe nkwagala nnyo webale kubanga otwegattako okoze ekintu kirungi nnyo omukyala Sauda Madada munange anti poliisi emutaddeko obunnyogoga ono nno ebizibu era bannange ebizibu tebimanyi nnyumba mbi mukazi wattu yamenyesemenyesa amagulu n'emikono gwe bataddeko empingu yali mu ddwaliro ali ku cupa yalina omusango gw'okutta omuntu teekako n'ebintu ebirala ebimuvunaanya ensonga nno eyitiŋŋana mu bantu ekubisa abantu empawa nti ono omukyala ensonga lwaki poliisi yabadde emugoba nti yagenda ku National TV n'abaako ebigambo byayogera era nga bo bagamba nti ebigambo ebyamuva mu kamwa kati nno yentabo lwaki poliisi ebadde emuwenja ate yensonga lwaki poliisi emukubye amasasi mu mmotoka ng'egezaako kwagala mumiza kasu era katambi kaneno kesitagenda baterayo kaplayinga wabula ebigambo ebyakabadde mu nze kennyini mbyewuliriddeko omukyala ku National TV bamubuuzizza ku nsonga ezikubatagana ku ggwanga n'ayogera erinnya ly'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni mu vidiyo eyo era ng'agamba ye tasobola kubanga amukolera era n'agamba nti aguze abantu bangi nnyo okudda ku sayidi ye wabula ye nga Sauda Madada tayina era nakakasa n'agamba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tayina ssente ziwera zibeera nga zisobola omugula omuzza ku sayidi ye era n'agamba nti ne wekiba ki nga ye last day ye tasobola kubeera nga awagira President Museveni era tayinza kubanga amukolera ebigambo ebyo nno yabyogerera ku National TV nga z'okwogera ku nsonga eza bulijjo eziri inspirational ensonga ezikwatagana ku ggwanga biki byalaba ebigenda mu maaso n'asalawo aweeyo eyo nga example kubanga bamugamba abantu babeeramu bamubuuza naye gwe olowooza omukulembeze w'eggwanga taakugule ng'aguza abantu bonna badde ku sayidi ye wabula yeeyo ansa gye yazzeemu emuleetedde nno ebizibu poliisi webadde ng'emugoba netandika okubanga emukaka okuyimirira bw'abadde mu mmotoka ye omukyala ono n'agaana nga mumulaba nti kyakula sajja n'agaana wabula poliisi netandika okubanga emuwerekeza amasasi ndowooza amasasi ge gamuviiriddeko okuluzinga control mu nsonga z'okuvuga okukakana nga atomedde abantu abo oteekako n'okubanga omuntu omu alugenderamu nga n'owa booda omu essaawa zineno abamu bali mu ddwaliro olw'okubakoona wabula ate poliisi tekigirobedde era kwe kumukwata n'emussa ku mpingu essaawa zineno ng'ali mu ddwaliro nga bwe mumanyi tuddeyoko emabega ka fresh nti omukyala ono munnange era poliisi yamukolako ebyambiyone omukyala ono bwe yalinga yakamaliriza ebintu bye ebyokusoma nebeera nga emukuba bubi nnyo teekako okumwasa muneno munnabaana teekako n'omunyiganyiga amabeere
kuyava mukazi wattu nabanga aluzinga ebbere erimu kakana nga bamukoze sajjale emujjamu amabeere. Era Sauda Magdado n'agamba nti ye obulamu bwe obw'okubeera omukyala yabuvaako bwafa ku lunaku olwo we yajoininga politics era essaawa zineno y'ensonga lwaki musajja mumulaba abeera ng'omusajja nti lwa nsonga amabeere ebinusu ebibeera mu mabeere munnange bamukola sajjale ne babeera nga babimujjamu ate era akugamba n'okugamba mbu chansi ye ey'okuzaala omwana n'aleeta omwana ku nsi munnange teriiwo ddala kubanga bamudamejinga munda okumusambasamba okwo okwaliko mukubakuba ebigala by'emmundu bamudamejinga munda okukakkana nga byonna ebimufuula omukyala munnange byaggwako. However nga akyagenda mu nsonga ziri ez'ekikyala ezimu kuziraga nti main factor entuufu nti ono omukyala naye emirala emikolo emirala egigumiza omukyala ng'okugenda okuzaala nga okuyonsa abaana ye agamba essuubi taliina. Vidiyo eno nkusaba ogikomentingeko bulungi n'obwegendereza. Impayo best comment ombuulire gy'osinziridde okubanga olaba vidiyo yange eno wabula ate era imbagala nnyo. See you in my next video. I love you.